simanyi oba Museveni bwe yazaalibwa okusooka ekirungi nandyagadde nnyo n'okumanya ye gy'azaalibwa tumanye baddala bw'avaawo ensi eneegwa. This is Inside Out. Alright, kale omulabi ow'omukutu gwaffe SML News UG n'abalala batugoberera nkwaniriza nnyo nnyini ddala mu mboozi zaffe eza bulijjo mwe tuyigira ebintu bingi n'abakulu okwejjukanya okuteekateeka oluusi n'okufuna omukisa okwogera n'abagezi abayinza okutunula mu maaso ensi yaffe gy'egenda. Olwaleero tugenda kuba n'emboozi ey'enjawulo ddala n'abantu abamu kwe tulowooza nti be bagezi ab'omulembe guno, the intellectuals of our time, era tulowooza nti bagundiivu bulungi mu byafaayo by'eggwanga lyaffe, mu kulirumirwa, mu mpisa. Omuntu gw'otayinza kwekwasa nti alina likodi eyakiri oba kino. Kwaniriza nnyo nnyini ddala, nze Sir Simon Muyanga Lutaaya. Omugenyi waffe mu mboozi yaffe olwaleero Oweekitiibwa Dan Muliika yali Katikkiro wa Buganda kumala ekiseera, omwogezi ate erya ntama awangaaza ekigambo kye ebbanga lyonna, mwagazi wa Federo with no doubt. Oweekitiibwa nsanyusa okukulaba. Nange neesiimye okunkyalirako mu nsiko wano. Mu nsiko teri nsiko mu Kampala. Lwaki? Okufuna epoloti olwaleero wano wooli abamu bagulirira na bugulirizi. Bwe mwandizze wano temwandisanzeewo gakalina. Oli awo naye ndowooza anti omanyi gye gava ate ggwe togendayo. Osobola okuteekala ne kalina mu mwezi ogwo naye toyagala gye gava, toyagala gendayo. Anti era siyinza kugenda kubba eri gye gava, bw'eba nga bya bubbi sigenda, naye bw'eba eriyo amagezi ngenda. Kozi mwe mwabutuuma obubbi mwabuyita corruption. Nze obwo mbwagerya dda kubumanya nti bubbi corruption saatagana kukyogera, sikitegeera bulungi, naye bw'oba ng'oli mubbi obba za gavumenti z'omwe w'omusolo eyo sikwatako. Mba nti omubbi bwe nnoonya agula ettaka lyo lino n'akuwa $7,000,000 n'ompaako 2, mba nkubbiddewo. Awo tugwoba onyadde bunywezi ofunye bufunyi commission eyo toba tonzibye. Naye singa mba ndatunda, wabula bw'oyita emabega nditunda olw'enforce oba oli mubbi. Kubanga waliyo omukulu alikutumya olyagala nojja wano n'oŋŋa nti ogira otwala olusanvu kubanga nze nveewo n'ompaako 2 naye oveewo nga yokokolera oli, olwo oba oli mubbi. Eyo eggwanga lyaffe gye livudde. Terinava, terigendangayo. Gye ligenda naye terivanga, terirye. Gye livudde gye ligenda. Gye ligenda kuba kati mbiraba ebimu. Kino wa poliisi takyamanyi mateeka ga poliisi. Nze nakulo wa poliisi ye force esinga okwagalibwa omuntu wa bulijjo. Ne bw'oba obuze onoonya wa poliisi era bakulagira wali poliisi woogenda. Naye kati n'owa poliisi omweraliikirira kubanga takyamanyi na mulimu. Nali simanyi nti owa poliisi ayinza n'okukuba omuntu ekigala ky'emmundu. Baalwangawo kikola ekyo? Si baalwangawo. Era kyali known okuggyako omuntu ateganyizza omuntu nga ateganyizza owa poliisi. Owa poliisi takozesa kigambo na kya busungu. Ne bw'aba akutwala mu kkomera yakugamba nga olina by'okoze wano nti naye jangu tugende ku poliisi obinnyonnyole. Wabula nga bw'ogezaako okwagala okumukuba baamuwanga na kiggo ffe nga babakuba ekifo ekikusannyalaza noga
kale tugende naye kitabeeranga muntu wabbi ne bw'oba obuze ne bw'oba tolina gy'ogenda osula ku poliisi ne bakulabirira. Ng'oggyeko ffe kye tumanyi mu public tewali Katikkiro wa Buganda, emirimu gye egikukuzizza okusajjakulakulana gibadde mirimu ki? Mingi. Nakolako mu East African Airways, East African Post and Telecommunication, nenkola mu East African Airways, nenkola mu East African Breweries, nembeerako ne supplier wa foodstuff mu BAT, Mulago, waabyo ebyo byonna. N'olwekyo gye nali nkola era bwe nakola naddala mu community nasavinganga ssente nga mmanyi nti olumu ŋŋenda kukaddiwanga kati nga sikyalina muntu gwe ŋŋamba nti mpaayo kano. Kyova olaba twabanga ne retirement scheme naddala mu East African Airways ssente zaffe twaziterekanga na Bulaaya mu Crown Agent, naye bwe zaatuuka be baazizza n'erinnya eryange mu lisiti ne balijjamu. Bwe banaazimpa waliwo eyaŋŋamba mu lugambo mbu baaga nti be banaazimpa nja kugenda mu nsiko, ne neewuunya ku myaka egyange egiri mu 80s ate okubanga nze naagenda mu nsiko era nga lwaki ŋŋendayo. N'olwekyo tebazisasulanga, gavumenti ya wano yazibba. Ndowooza kyerwe lulimi olutuufu. Yazibba si butasasula, bali baazisasula. Nkugee ne lisiti eyava e Bulaaya, ne lisiti eyava e Bulaaya tebajindaga. Ndyoke ŋŋambe nti bali be baagibba. Waliwo ekyokulabirako bye mwakola nabo abaaweebwa? Bantu abamanyi mu East African Way bangi. N'endagaano zokka genda oggyeyo working gundi bawakazi. Naliidinganga negotiations. Ni bw'onooyagala endagaano n'eggye za East African Airways, omukono gwange ojja kugusangayo. Naddala nga Malemba gy'ali, Malemba yali vice president wa Kenya, yatukulirako naye era akimanyi. Ni bw'oba oyagala okugenda mu records, genda onoonyeyo erinnya lyange, lijja kweyogerera. Kati mu nsi yaffe eteredde bweti, ssente zo zalemerawo. Eri mukuba bali baazizza era teri Kenya, Zanzibar, Tanzania okuggyako mu Uganda baasasulako bamu. Bali bonna teri abanja balina emikwano gyange. Okay. Naye kati bw'oba oyagala n'okumanya genda onoonye formation ya NOTU. The National Organization of Trade Unions. Ffe twagiteekawo. Erinnya lyange gyeriri. Oba obadde oyagala kukubuulira ku kintu ng'ekyo. Because neewuunyanga nange kati ku myaka 45 mu Uganda bw'oba obadde otereka ssente ez'obukadde bazikuwa. Gw'ow'ekinana okubanga ezizo waliwo we ziri tezivaawo. Olwaleero nno lw'olweggulo bampeereza ne ka notisi ab'NSSF nti ninayo $26,000 n'omusobyo. Nze nagaana okunona naye nze nasooka n'okuba director on workers side ku NSSF ng'etandika. Nakyo mu recording kugenda okinoonyeeyo olabe nga tonsangeyo. Kati oba otya $26,000. Anti mugambye nti eno tebabba naye nze mpaanidde obulungi bwayo. Nabagamba nti ne bwe ziba nga zeezo kasita olyandaga ssente ze nasonda n'employer ze yasonda. Federal gwe gye walowooza era gye watugamba nga nti ye solution mu byobufuzi bya Uganda. President Museveni agamba nti nedda ensi ekuze Federal Abaganda gye baagala tekyasoboka. Overtime mu kulabako wali mutuufu okulemera ku Federal ekyasoboka mu Uganda yaakati. Kitegeeza nga either ekigambo Federal kye sitegeera oba gwe tokitegeera kubanga first of all
bwe mbuulira federo gy'otegeeza neyammwe ne Museveni ndyoke nziremu manye nti gye tekyasoboka. Si yaffe ne Museveni naye anti ogambye ng'omuyivu eyayitako ku ssomero ye federo ewa abantu b'ekitundu ekimu abalina ebizibu ebifaanagana n'ebye beetaaga ebifaanagana omukisa okweteekerateekera ensi yaabwe nga bakozesa ebyobugagga byabwe nga bwe baba bateesazeewo. ati kwekyo wawe gavumenti tewakisoboka. Nze kyemmanyi nti Uganda ekolebwa amawanga mangi era kyova olaba mu 1995 nali mu Buganda lukiiko ne twagala tukole constitution kubanga eri ey'enkaaga mu ebiri Obote yagirya nevaawo nga teyeebuuzizza ku bantu era ndowooza kyekyawaliriza abantu okugenda okulwana. Kakati bwe bavaamu mu lukiiko mu lutalo ffe twali twagala nankani tubagana naye twagala n'okukola constitution empya. Mwami Museveni n'akkiriza nti ekolebwe. Kwe kulaba baateekawo CA yagambanga ati amakulu gali mu ki oluzungu luvuunulira abawuliriza Constitutional Assembly. Ne tugamba nti ekyo kirungi. Naye bwe baatuuka okugamba abanaagenda mu CA baagamba parliamentary constituencies ezaatwala ababaka. Ffe ne tubagamba mu lukiiko nti ekyo kisobo. Amawanga omuzungu yagaleka wali agakola Uganda ku parliament. Oba gakyaliwo ennaku zino nga bazizimba ekyo gw'onombuulira gwe w'amawulire. Ojogenda ogabale na bulungi. Ffe ne tubagamba nti amawanga ago constitution tekolebwa representative oyo aba mukiise. Constitution ekolebwa delegate omubaka. Amawanga ago buli ggwanga lireeta ababaka tutuule ku ttebe emu. Tusooke n'ekibuuzo nti twagala Uganda eyawamu. Bwe tukkiriza nti twagala Uganda eyawamu tugyagala tutya? Tujja kuteekawo gavumenti eya wakati, obuyinza bwayo bwe buno ne buno ne buno, n'ez'ebitundu zisigaze nazo zimanye obuyinza bwazo. Kati n'olwo tetunnayogera na kigambo federo kiri kye muzunga nakyo oli kye yagaana. Naye nze njogera basics eziteekwa okubeerawo mu bantu. Era munnammwe bw'agamba nti yaakooyo omukago akola atya okuvaamu? Oba akola bye mutaakkiriziganyako mwe mumugyamu mutya? Ye basics ezandibadde zikolebwa nga tukola constitution. Otuma mubaka so si mukiise. Lwaki tutuma babaka? Omubaka bw'atuuka eri n'ateesa ne bwe mukkiriziganya amala kudda gy'ava n'osiima. Era ekyo kye kyatugambisa nti constitution eno si y'Abannayuganda, y'abantu buntu. Owekitiibwa oluzungu olumanyi. Eno ye constitution esookedde ddala okubeera ey'abantu era etandika bweti nti we the people of Uganda. Ebyogambo oyinza okubyogera naye practically nina kye nnimbye nti temwagenda nga onoonya Namutamba constituency n'onoonya gundi okuteekawo constitution. Ekyo kiba kyegeeza nti Uganda constituency ey'e Nakawawa erina needs ki mu gundi mu constitution. Okuggyako nga tulina okuddayo ne tumala okuyigiriza abantu era kyova olaba nti tuli mu mitawaana abantu bino tebabimanyi. Gavumenti kye ki? Ekolebwa lwaki? Lwaki bateekawo okulonda? Gw'olonda abamukamaawo abamuweereza. Owulidde? Bye bintu ebibakubaganya wano ne mugjayo na miggo. Kati olaba wano ninawo n'amapeera gaago munaatera okusuubulako emiggo mukube bannamu. Kubanga mu wenyini temutegeera kintu kitukolebwa. Bannayuganda abasinga basanyufu nti Mwami Museveni azzeemu n'azimba ensi yaffe n'eba ey'okweyagalamu ew'essuubi. Siyinza kukimuwaanako era njagala kubuulira ab'ettima be bamugamba ebyo.
bwe yajja wano yajjawo ekintu nga cooperative. Kituufu. Ebibiina by'obwegassi. Ate naye ndaba nga agaba PADM. Omuntu bw'oba omanyi bulungi nnyo cooperative bwe yali ekola, oyinza okuleeta PADM okugiteeka mu bantu. Ekirala, tomanyi ssente bwe z'okuteeka mu gavumenti bwe zigenda, kuba ne paalimenti yavaawo. Naye bw'okuggyako abamu ab'amawulire temubuulira bantu nti mu Uganda temuli paalimenti. Nze nali wano mmwe mugaleeta n'okugaleeta. Omukulu yagamba ab'NRM kubanga be bali ebibiri byokusatu bagenda ekyankwanzi, bwe bava ekyankwanzi oba mu State House ne bababuulira kye banaakola mu paalimenti. Mu paalimenti beebake, oli ne bw'anaayogera ebiva ewa Katonda nga bituufu tabiwulira, tabitegeera, avootinga kyamugambiddwa eri. Even if the NRM MP was sick and sleeping, he is still better than an active opposition MP. Kakati gwe n'oŋŋamba nti paalimenti weeri. Oba mpayiriza, tebijjira kumumwe ab'amawulire. Bw'ompulira nti mpayiriza musole nja kwenenya, saagala kuwaayiriza, naye yakyogera lwatu. Ekirala, juzi yagamba omuntu omu mwalonda ani wano? Twalonda oyo mumulaba asobola okuntuukirira. Yes. Yabuuza. Kituufu? Yabuuza. Mubalina paalimenti osula liida n'obuuza ekyo baleeta emangunye ekiteeso mu paalimenti. Nekigamba bakuggyeko kubanga tokyali mukulembeze. Bw'okulembera okulembera bakutuukirira oba okulembera abantu bonna. Ekitundu ne kifaafaagana kuba bali baalonda ataakutuukirire. Kati gwe mbuulira bulungi nnyo obeeyo constitution. Nekiri kye njogedde yakyogera lwatu, mujjeyo mubiri ojje ku kino. Yabagamba Kyankwanzi State House, mwebake mu Parliament. Ozuukuka kuvootinga nga gavumenti whip agayisaawo etuuse. Noyita. Era ky'ova olaba okwebaka okwo kuliko ne example. Abaakola baagenda ne bakankanamu kubanga baali newankubadde baava mu parliamentary gundi constituencies. Ne bateekamu clause egamba nti power belongs to people. Two, ne bagamba nti obuyinza bw'abantu, ne bagamba nti omuntu akola ebisanja bibiri aveeko. Bikyalimu mu constitution byavaamu bitya kubanga ndi babijja mu bagga nti oli bwe yawangula 2-3 bye bifuga bye byajjawo gundi eyo gwe ne bw'oba otegeera toyinza kubiteekamu. Kakati olweyeba constitution tugeze baleme butabijjaamu. Museveni yandibadde yagenda dda. Eggwanga simanyi oba Museveni bwe yazaalibwa okusooka ekirungi nandyagadde nnyo n'okumanya ye gy'azaalibwa. Tumanye oba ddala bw'avaawo ensi eneegwa. Era nga kw'Abannayuganda bonna bali naddala mu myaka gyo okweraliikira kwabwe kwe kubuuza Museveni bw'avaawo essaawa eno. Siri omu ku bo tonteekangawo. Katonda yennyini yategeera kye yakola, yasooka kukola nsi n'agibumba n'agiteekawo n'amala okugiraba n'aga nti nnungi. N'alyoka aga nti nfuna n'agirabirira. N'atonda Adamu. Ky'ova olaba nti ne b'Adamu mu kifo ky'okukola Adamu 2,000 muzaala bazaale, ova buto ng'omuyigiriza n'alaba ebimera n'alaba gundi n'ebikiri bweyisa. Kakati atuuka okukula okwemalirira nga byonna abimanyi. Ekyo nnimbye? Oli mutuufu nnyo. Ng'omuntu abadde mu Uganda ebbanga ly'obaddemu. Atutunule ku side for example tusooke n'ebyenfuna n'ebyobufuzi. Kiki ky'olaba nga kikusanyusa mu byenfuna? Economic progress of our country. Kyagwa ensuna yagwa. Ky'ova olaba nze bwe bampa obwakatikkiro nali njagala okuggyayo bino bye muwoza mbu abantu bave mu bwavu.
ensi eno ejjudde erimu obulimi kyekituwanirira okusinga ebirala byonna si bwe guli kakati kyova olaba nze kye nali nkoze nga njagala okunoonya lwaki omulimi tagaggawala manye ekimugaana okugaggawala bw'alima kasooli owoowino yamuwa price oba ow'ennakasero kasooli we yakuze etya nja kugula siringi 5 munange okay kale kangule 6 nkuyambeko omubuulira n'abaana badde bazeeyo kusoma naye gwe bw'ogenda mu katale okusanga kasooli gwe wamuguze 6 nga kiro eri yakawunga eri 10,000 naye kuliko ne gwe yaliguze ow'ebisolo 2,000 naye abaana baddayo mu ttaamu tojja kukumiikiriza omwana butagenda mu ssomero alinde waanaakalira ne bateekawo n'ebbanka eya cooperative bakyaba abijjawo simmwe kakati n'olyoka ombuulira nti ekyo kikola bulungi okusinga bino PDM byoleeta nga n'oli gwoziwadde tamanyi na kyakukola n'agenda ezimu n'agulako ne boarding oba n'agulako n'ettaayi n'anywamu ezimu omwenge naye n'omulinda okugaggawala abaganda bebaga nti etasiima bulaagiwa katunulire omuntu eyazaawo obwakabaka abukkiriza okuzimbibwa radio mugizimbye TV mugizimbye Masengere zizimbiddwa Ganzirwaza zizimbiddwa n'abennaku bategera kye bayita obwakabaka yeesiimye yakuwendula kubanga osobola okumuyimbirira nze kimanyi bulungi nnyo nti abaalwana baali baganda n'ettaka eryalwanirwako lyali ly'e Buganda Profesa Kanyerezi yamuleeta mu maaso ga Kisekka n'okumukkiriza okuyingira olutalo ffenna twakolera ki wamu bwe mukolera awamu ate gwe ojja otya okwekuuza ku nnyama because abaganda bagamba nnyama nzibe eyo babbi bamanyi okwekuuza ku nnyama nzibe kakati yandibadde agamba Buganda abalina ebirowoozo okukuza eggwanga muliwa njagala okubuulira tajja na kubimalawo ate n'eggwanga lijja kukula naye alitya okusinga kati ekiriwo nze nali sirabanga ku luguudo ne lutuuka ku botoka koolasi nga n'eziddaabiriza teziriiwo guŋŋamba nti lwakoze nyulungi kakati musajja wattu kyova olaba nga mumuteereddemu n'ebyemwayiga bino ebyamu corruption bamubba eri naye yennyini juzi yawanjaga ti n'okumulaba bamubba kiki kyaleeta ekyo kuba system okumulaba bamutunda kubanga system mwazitta sibe guli bantunda tekiyiseeko lwaki teyagoberera kye twamugamba constitution kukolebwa bantu ne bwe yanditufuza okutuuka okugenda kumuteeka mu ttaka kubeera mwali mu kifo ky'obwa presidency kyekikulu naye nga byokola bye biyamba eggwanga kakati gurupu ezajja ye zimumanyi bulungi bwe gyali ng'omupanga ng'ogamba nti gundi ye mulabewo kuba yayogedde ky'otowulirangako nze nkuyimbirira buyimbiriza era wawulira abayimba ne bwaba prime minister owa Katonda ndowooza gwe wekka ategeera gwe yalaba tamubuulidde bw'abanga yava wa Katonda tukole tutya okuva mu bizibu bino kugaye sirabanga luguudo binakulira olutalina na road reserve mwe musimbira ddala kuli oyima ne mu mmotoka n'ogula omugaati mu dduuka kakati gwe ebyo by'oŋŋamba Kampala ono gw'olaba Kampala Nakuru n'Embale bye byali bisinga obulungi mu East and Central Africa nga bwe bubuga obuli planned ng'ate ne Nairobi mumanyi nagenda kuba abazungu baali balowooza Nairobi kutufuganga nga Nairobi headquarters n'olwekyo ye baamuzimba naye Nakuru Mbale bye byali bisinga naye kati Kampala ye biggest slum mu nsi yonna ndowooza. So you don't see the progress in Mengo. Eyo maasi Mengo anaakula atya ng'atali Mengo ffe tweweereranga omwana okutuuka ku degree level tukyakikola. Nze saagala bugambi Mengo balwanye ne baleekawo be bataddewo naye kye ngamba poliisi zibalemesezza. But the progress is there. Nze nali nebo baki gwe mukubulire nali mu community Kiboki natuulako naye ne banjonjo
ngera bagamba noga nti Kenya bwayonooneka nzira Uganda basomera wano wa Makerere kati okyatwalawo omwana togenda mu international school tomusomeseza bweru gwalina ssente owaffe n'abeera wano bonna bakoni owaayo siringi kasanvu ettaamu okulabirira omwana akasanvu luyalisi kale olabirira omwana mu ssomero. Kizibu nnyo okuwulira omuntu akubuulira ekibi kyo nga wooli ne abakumanyi bagamba nti olulimi lwo lwa busagwa lwa butwa ne gavumenti oba oli awo kyeva tekwata anti mbuulira obutwa we buvudde nakugamba nti constitution si yammwe kati si kiki ekisudde Uganda si constitution gye twagaana singa twagikola mu ngeri gye yali eteekwa okukolebwamu wandigirabye ng'eri mu disarray lwaki Tanzania kati eri mu bire bw'ogigeregeranya ne Uganda kuba yeetandise kuba Nyerere yayamba nnyo nze namwagalako ekintu kimu era singa kyemubuulira ne mukama waffe n'akikola Nyerere yeetonda kuba yali asomesa communism oli abaavu be bafugika biki n'abagaa nti nno bano ebintu byadde bya experiments Mwinyi bw'oba omanyi management kola nga bw'oba olabye sijja ku interfering Mwinyi n'atandika bazze bagattako balida buli ya leader ajja agattako buki bugasi era bagenze mu maaso kati mbuulira gwe Uganda ne Tanzania ani ali obulungi bw'oŋŋamba nti tukuze nnyo ebintu tebabyogerera bwogerezi biteekwa kuba mugundi leero yali eva Kasesenge okutuukira ddala e Mombasa ogirina bagenda gikola lwaki ogamba mbu bagenda kugikola ekibuuzo kibadde ogirina lwaki yavaawo enguudo muzimenya na trailers bali abaali bapulaninga bamanya nti train eyeetikka trailer 30 omulundi gutya neereeta ebintu bya trailer n'olwekyo nga muvuga buloolo obutanyega nki nguudo kakati gwe n'oŋŋamba mbu mugenze nnyo mu maaso era tukuze buli wogenda okuva kinnya ne muva ku highway code kati bw'oni omuntu yenna ajja wano mu Kampala atulaba nga abalalu abavuga eyo traffic jam n'ebigundi naye tale wano tokyalaba muntu amanyi kuvuga kusinziira ku highway code kye yayigirizanga so nga highway code bw'ogisoma ne Bungereza ovuga ne mu London ovuga naye we mwagala kutulimba kimu bwe mulaba accident yabadde speed reckless driving ekyo kye mugala naye bambi ow'ebigere tamanyi manya ffe twasomanga highway code from P1 nga tomanya nakumanya oba oliba n'emmotoka oba oliba na pikipiki oba oliba naki ne bakuyigiriza ne bagaa nti emmotoka zitambulira ku mukono ki kono ow'ebigere otambulira ku ki ddyo n'ensonga ne bakugibuuza lwaki kirungi ebidduka kyekuva mu maaso ng'okiraba ne bwe kiba kitagaza osobola okudduka naye kikiva mabega enguudo zaali zijjudde sayini za highway code awo speed 40 wali 80 wali gundi kakati lwaki ogenda okukwata abantu nga naye kyobwavuvaako ku luguudo era ndowooza okujjako northern wano wendaba yakagambye nti 70 kilometers okyazina oluguudo lw'ovuga n'olaba obubonero obwo bwonna ow'epikipiki akuyisa ku mukono ogwa kkono n'atamanya nti bwe weekanga akannya osala odda kuki bwakutomera nga mugamba pikipiki ono bambi ate ffe tebakkirizibwanga na kuvuga mmotoka kubanga highway code wagiyiganga kuva mu ssomero gojja okula ogenda okutuuka okukwata ku steering nga byonna obimanyi ate bwe wagendanga ku interview tebiyinga bino ebyammwe nti driving permit enensanga waka kuba naweerezaayo emitwalo wagenderanga ddala n'otuula wali nga interview emirundi egi bw'ataba gavumenti ate abeerani gavumenti yabetusomesa highway code yabesomesa wa boda luli ani yasomesanga gichansi olw'okuba mukulu temumukkiriza kuleka bitongole ku developinga buli kitongole ne kikola omulimu ye n'acoordinatinga ng'ali waggulu n'asobola n'okumanya kati yandibadde abuuza owa traffic lwaki tutomeregana amasomero
lwaki temukyasomesa highway code? Eggwanga lino mwe mwandibadde mutusomesa gye mwayita mu kubonaabona kati bwe nkubuuliddeko enkyo n'okikola. Kyova olaba lwaki tukola constitution yetteeka ekkulu mwe tukolera. Nkubuulidde nti n'ennutu gye nateekawo okyawulira trade union wano tebalina bizibu. Balina byo basomesa be baliwo ke balina trade union. Omusomesa yandibadde takolagana n'ennutu era n'olangirira strike n'osigala ng'oli musomesa alooni. Kiki ekyateesaawo nnutu? Trade union zonna oba oli musomesa oba oli makanika oba oli kizibe nga zirina wezoogerera together. Yeero president yandyebase nga ensi eno yonna bagitadde ku strike, teyandize n'abawuliriza. Kiki ateesangawo ebintu ebyo? Abasuubuzi balina kasiita n'obuuza nga neyakola kasiita namugamba nti ako kantu tekategeerekeka mu by'obusuubuzi. Abasuubuzi bamanyi babeera mu Chamber of Commerce and Industry. Ye yali enkola laba ne bw'onoogenda bagimanyi yaliko wano, ne bw'onoogenda mu Europe ne bw'onoogenda e China ne bw'ogenda kasita oba ng'oli wa Chamber of Commerce kakati osobola okuinfluencinga even outside ne munda no influencing ne mukola ekituufu. Lwaki ebyo tebiriiwo? Bw'olyoka oŋŋambe nti mu gavumenti mukoze nnyo, abali wano mwenna mulina political clubs. Nze nali mmanyi political parties. What is that? We have political parties. Simanyi oba weeri. Political club kaba kantu kakusisinkana mu lwaggula awo ne munyumyamu ne munywa ne mubeera ku byobufuzi ne mugenda. Nti ze ndaba political parties funded by government. Billions of money. Ne bwe ziba billions, nze simanyi wano tewali political party. Kakati oyagala ngende ntya? Oba enjawulo gy'otomanyi wakati wa club ne party? Kanzikirize nti sigimanyi kuba political party kubanga tuli miliyoni ameka 5 oba 8 mu mmeka 45. Simanyi oba nazo ntuufu kubanga system zonna zetu simanyi oba zikyaji. Kakati oba tuli 49. Katonda yakikola nti buli muntu alina kyalowooleza eggwanga era ekyakuzaazisa ku ggwanga kuno kyekirabo ekyo Katonda kye yakuteekamu ojja okole. Kyova olaba tukolera mu systems era omulabi bwe yatonda omuntu n'amuteeka mu system kyetuva tugira kikakati political party ye muntu asobola okugamba nti tuli wano olwaleero oba twali wano emabega kati tuli wano kino ne kino kigenda bulungi kiri nedda kino. Kakati omuntu anajja emyaka 5 egijja naga nti mubiriwo byonna kino nja kukitwala mu maaso kubanga kirungi, kino nkikyuseemu kubanga kituyiwayo, kiri nkikole bwe nti, kiri nkikole bwe nti. Era bw'omanya nti political party gw'ogenda n'osituka n'ofuuka memba w'oyo alina ebirowoozo by'owulira nti byogera ki era gwe weesasulira neki ne ssente. Kakati bwebanga bwe biri mbuulira wano political program z'omanyi olyoka ombuulire NRM eri bweti kuba kakati yo nga bwefuze emyaka 45 nandigaye nti mwana mu 5 nava wano nentuuka wano kati njagala mbongereyo mugende wano ngambe nti oba kyekintwalayo. Sinza genda kuwuliriza political club ogendayo kubanga muwagira abantu. Nze mpagira President Museveni, mpagira Muliika, mpagira Besigye, mpagira gundi. Kakati ebyo nze sibeera ku pate era si kyekinandyagadde kuba njagala okuwulira nga waliwo program n'eri kakati bwe mba naalonda manya ani alina program nange gyempulira nti eneegasa eggwanga. Ne bwe nfuuka memba ntwala obwongo bwange n'okutegeera. Era kyovudde olaba nti baaguze emiggo okwawulamu ani anaasimbawo kubanga tebalina program.
buli omu alowooza ku ssente ziri eziriwa waggulu ne gundi nange nzisobola okuzirya naye ono tangenda so nga bwe tuba of the same program gwe ne bwogenda nga tuli mu same program nga gwoyiseemu tekinnuma kubanga nkya nja kujja ate twogere era programu yaffe byoyagala byenjagala oba gwogenze oba nze ŋŋenze ate ne bweba gwogenze n'okyamya ebyaffe nja kukulitisizing naye kakati nze bino ebyammwe bya miggo byaki ate n'akakiiko akalondesa Katonda nsaasire simanyi oba kamanyi kye kakola n'ebyo bye mukola. Amawanga amalala balowooza nti Buganda kubanga ebbanga lyonna ebyobufuzi byaffe tubadde tugoberera Buganda mubadde n'omukisa gw'amaanyi nnyo nti you influence other people kye mukola mufunye omukisa ogufuna muganda munnammwe kojjange eddala w'Embogo Robert Kyagulanyi Ssentamu uga nti omukisa gw'Omuganda okufuga temumuwagidde n'amagezi amalungi gano gongambye kati sikiwa nti wali omuyise n'omuntu nga nti omanyi bwe bati bwe bateekateeka ensi kandowooze nti naye yannoonyaako oba ku ekyo akati ekyo wabula nsagala kugenda mu personalized kubanga kyova owulira nga ffe siwagira bintu biri personalized ne bwe mba namugamba si mugundi musibe nti ateekwa okukkiriza kyenjiza eki kyenjogedde. Secondly, temusoma bayibuli nze gye nsoma. Bayibuli gye nsoma erimu clause nti money is the root of all evils. Naye tegamba nti money mbi. Kakati abantu abamu bw'aba agoba ssente n'obwongo bukyuka ye waalaba ssente bw'anaazifunira walowooleza ne bw'omubuulira ekiri gospel truth. Kakati kyova olaba nga n'omuntu eyalondebwa n'agenda mu parliament bakugamba nti bw'ova ekyankwanzi ne mu state house eri weebake. Kakati n'obuuza omulimu gw'okukiika yagukoze kubanga ogenda eri owulirize n'owopposition kyayogedde kyamagezi era bwe kiba ekyamagezi okigambe nti abange bali nga baalabye beta okusinga ffe kuba lwomu competingira mu ideas naye gwe olina kubeerayo nga kisiki bayiringisa kiyiringisa essaawa bwetuuka kyagenze kakati gwe ebyo byoyagala nze mbeere nga ncontributinga tu kakati nsirina walabye wano amalwaliro gakaaba aba bodaboda bafunye 5 billion trillion billion 5 billion yes bakulaakulanye emirimu gyabwe kubanga bodaboda gufuuse mulimu ogw'ekitiibwa naye ate tusobola okugukola ne gukulaakulana nga naye n'eddwaliro lirabiriddwa n'olwekyo ate nga sibawadde na 5 billion bwe guba omulimu njagala oguyige okole nti kwolya n'omusolo ogusasule ati n'ogenda mu gundi naye kakati mmwe byebyo byemukola nze kati obadde ombuulira nti n'agenda wangenda kololo lwakubanga ngeri y'emikolo ekololo nagibulidde ate rediyo teregaana okuzituusa mwe mubituusa bakuyita lwaki bampita omanyi lwaki tebakuyita simanyi naye ate saagala kumanya nze lwaki ngenda okuyitibwa nga sirina nkugambye nze nandyefuddemu ne ngenda ndaba omukulembeze ne mugamba kino ne kino nkyagala bwene ayinza obutakkiriziganya nange nanga nti awo osuubiza nange nenzike naye okubanga nze ngenda kuwuliriza bye baŋŋambye ate nga ne rediyo byeneeyogera. Oweekitiibwa Muliika toyagala mwami Museveni bagamba omukyayira ddala ekyo gw'okyogedde era bwe wali emmengo wagifuula nfo y'abamuvuganya tomwagala kubanga mwe abalabe be mwe mumwetoolodde abalabe be kubanga kakati gwe ekyo kijje kuki byenjogedde wano nkugambye nze njagala issue gye mba njogerako njogereko nga bwenjiraba so si kuba nti ndi mukwano gwe naye simwetaaga kuba mukwano gwange kubanga ye mukulembeze bwe ndaba ekisobo nkyogere ekirungi nkyogere ate naye bw'aba liida awulirize naye bw'aba ng'ayagala kugamanya bumanya mikwano gye nga bwe yakugambye nti oyo tansemberera kakati yagala nsembereyo nkole ki
era mmwe mumuwadde amagezi ag'okugula drone abantu ne babulawo weewuunye bw'oba okyakigamba nti mpagana. Minisita omulamba mu kabineti yavuddeyo n'agamba bane tusibye abantu tebagenda na mu kooti si bwe guli mpayiriza kakati muliika bwayogera nze mulaba akyawalana pulezidenti era muwalanira ki wali ondabyeko ogenza awantu n'olira nga nina akagurupu kenkola akanaamusuula nze njogera kyendaba mu lwatu. Emikisa gy'obadde nagyo gyonna egy'okutula naye wali Katikkiro na kati oli muntu mukulu toyinza musaba musisinkana n'agaana. Sirina waki musaba nga tanjagala kuwulira byange. Nze bwe nali mu gundi mu Buganda natandikira ne mu lukiiko twayogeranga openly kubulire ne bwe yagamba okukola constitution tukyagala nnyo ekyo nga tompa credit kwagala kirowoozo naye ate bwe yayonoona constitution engeri gyekolebwa nimugulira nti tekyetaagisa. Kakati nze mba omulabewe ate namunoonya ntya twayogera na lwatu ne mubiteekayo gwe ekyo kye nakyo kye ye yandigambye nti waliwo ekirowoozo wano ekirala mugambo obo tujje tulabe olowooza nandiganye gwe bwoze wano omaze kumpa sente ne sente waliwo abaali baagala okuzimpa nazo nenzigaana era kwe kulaba obwavu buno kwendi. Oli omuntu nga nti oli musajja muzibu kikusanyusa nga bakigamba nzuli bwakigamba nti ndi muzibu nga tawadde reason sifaayo wabula bwompa reason lwaki ndi muzibu noonyereza era obo kye bakutumye kujja kumunoonyeza buzibu bwange genda omubuuye nti obuzibu bw'oli talina era naawe takweraliikirira tolina njawulo na balala bonna wabula ayagala obeere mukulembeze awuliriza buli ludda ne bw'oba oyagadde pepa oyinza n'okuŋŋamba nti gundi tuwandiikire pepa ku kino netukiroono tukimuweereza bali mu kuzzaawo SACCOs yandibadde ow'amagezi anti kyenneewuunya ojjawo otya cooperative nodda mu SACCO nkulaze ne how big the cooperative was. Buno naddala wano mu Buganda kankubulire buli gombolola yalina n'ekyuma ky'emmwanyi nekisunsula ne tuzireetera ebugoloobi ne ziteekebwa ku international grade ne ze-exportingibwa. Ebyuma ekyabijja wali ebugoloobi ne gye byalaga si nze naliyo nti nze nabibbayo okuggyako nga kyoyagala oga nze nabimubbira. Lwaki temunenya abantu abo bagenda mu paalimenti ne badda wali kumusiisiriza ng'ate babe waliwo ekigambo ky'oluzungu bakita utopia kyetumaliriza nakyo utopia nkitegeeza ki ensi enteeketeeka obulungi abasoga baga nti nga emmotoka ya soda bwetomera soda n'aba wabwerero ga tulinde n'ey'emigaati ejja. There is no perfect world. You think and speak in terms of utopia, a well-organized nation which does not exist. Beebale okusomesa oluzungu naye tewantegedde. Nyinza obutamanya luzungu nnyo era kyavulenga nti lwe lunnyonnyole naye simanyi oba omuzungu era omuzungu bw'atyo bwe yandikoze. Kale Muganda yaga nti olwata omwami nalumanya ti lwaki tewayogera. Nteeketeeka olukiiko n'omukulembeze w'eggwanga otuule obimugambe si gwe oluteekateeka njagala ye nga yavuulidde nti ninayo kyenjogera ekiyinza okuteekebwamu ate sinamuliika nzekka nyinza n'okunoonyayo n'abakimanyi obulungi ne tukimubuulira era bw'oyagala kakati ng'oyo njagala twogere ne Inspector General of Police atereeze traffic nuisance keri mu kibuga kyekyo ky'oyagala nti nze sikuba nti ntuuse wuwe ate sigenda kubanga abagendayo oluusi bagendayo kunona ssente naye bafunye nze okufuna ssente nze kankubulire bw'akola ekyo kyenjagalira ddala era ne bw'ategekeranga saagala kulya saagala ssente njagala kwogera ku kintu kya traffic njagala kwogera ku kintu ky'omuvubi abonaabona njagala kwogera ku musajja alima emmwanyi n'afuna peanut njagala kulaba nga economy egira ki muwa buwe magezi tegagulwa bugulwa kubanga ye mukulembeze era bw'ogawa omukulembeze ne gakola
nzira eri nga nseka ye olwo ne ssente zimbula kubanga n'ekitubuza ssente lwakuba tetuteeseteesesi. Owekitiibwa laba muzeeyi ennaku zino bw'aba yakutumye mugambe, bw'aba yakutumye gwe mugambe bugambi nti oli tayagala kujja walk for the sake of coming. Wabula bw'oba honest ng'omwagala nga leader omubuulire ne area gy'ayagala oyogereko ojja kugyogerako. Nze mpe ne time nfune n'abantu abagitegeera ngende, naye ate saagala bya mmere nakuŋŋangira nti nalidde wadde ssente oli njagala kumulaba nti wuliriza njagala kumulaba nga leader so singa mmere so singa ssente z'alina, kubanga ne ssente ezo njagala okumutegeeza baamuteerawo ssente ezo nga president nga wagudde ekizibu kuba naffe mubiraba bulijjo. Omanyi lw'osanga omuntu nga mulema ali ku luguudo talina bwakola naye ng'olaba tewali buyambi bwamuyamba kyekimuweesa ssente ng'ezo eziye so si kudda mu muliika eyalidde ekyeggulu n'ompa ate emitwalo 40 ng'oli abonaabona. Oweekitiibwa Daniel Muliika yansoose mu bakulu b'empulira kubanga mu ggwanga lyaffe kati buli omu ayagala okulaba ku pulezidenti, buli amulaba toviira yaawo. Museveni akyusiza obulamu bw'abantu, abamu bazimbye ebizimbe, baguza amamotoka, abakulu abamu abatutte mu malwaliro ebweru n'ewalala. Kiki ddala ekigaana Dani Muliika okulaba Museveni amusabe ku ssente eno nsi yo watoola omusolo? Gye nkubulidde muwe ekitiibwa kubanga ye mukulembeze, njagala kumubuulira atereeze eggwanga. Muliika okubeera obulungi ng'abalala babonaabona nakyo kibi. It is a crime. Simanyi oba olina n'eddiini gy'osoma bakusomesa kugenda kukaayanira ssente, oyinza n'okufuuka omubbi kubanga bw'oyagala ssente. Naye kikulu omukulembeze bw'akola kyenjagala era kyenvudde nkubuulira nti kati mu zino political clubs ate olemeddwa okumbuulira programu ze balina ndyoke ŋŋambe nze na fairinga okumanya nti NRM ena programu eno nesigendayo egundi erina programu anti manifesto sigitegedde. Manifesto gy'oyogerako n'ebulaaya nali nzirabye ze gw'oyogera nange nalondesa ne mu 62 njagala n'okubuulira bya Mukama nga nakumuteereddewo wali tamanyi kyakola. All that wealth of experience mu bintu byonna ekyo kyekikubuzizza emirembe kubanga tolina kyojja kulanga buli kimu okiraba nga kikyamu because of what you have. Nze ndi mu 80+. My license to go ne Katonda namwebaza dde okuntuusa wano n'olwekyo bwe ŋŋenda nga sibbye siremyuza muntu naye nga njogedde ekituufu nga bwe nkikubuulidde owulidde nkukweka. Naye nga sinkanako mwami Museveni kubanga abasinga nga tomwagala Muliika tayagala Museveni. Genda omugambire ddala nti abo be balabe be abajja ku bantu 3,000,000 nga babagambye okumulaba. Kakati ye nga president byaba openinga freedom emulaba oba emutuusako bye twagala. Ate ne bwe sigendayo ne tugamba bugayi nti tunaawandiika ekipapula ne bw'oba gw'onookinona ku certain topic jangu wano nkikuwandiikira okitwaleyo. Anaaba akyanjagaza ati tayagala Muliika nga muntu era si kyekikulu. Ne Muliika tamwagala nga mwamulamu mussaamu kitiibwa nga pulezidenti omukulembeze w'eggwanga gwe nandibadde nti kemmanyi nkateekayo kesimanyi nkanoonyereza ne ku lulwe ne nkamutuusaako. Naye ate naye ng'alina open heart a receiving n'asobola okusengejja ekimuweesa baadvisor ki naye baadvisor bamukweka bukwesi. Kakati oggye ku kinti simwagala mbuulira kyekyo mu lutalo naliyo namulaba lwaki saakola kigamba nti bamuggyemu n'abantu be yatandika nabo Baganda 50 bonna naliwo. N'olutalo lwadduka bisinga byonna mbimanyi. Nalina n'edduuka awo ku William Street. Abaana be baabajjanga eyo ku nnyanja ne babateeka wali
nembawa n'ekyenkya ne bagenda kakati gwe oyagala kugamba nti nze era osinga gyabaddewo salamba wano yakundikubuulidde n'abalala naye ekikulu twali tetukolerera muliika as a person tukolerera ggwanga era kyova njagala okumanya kati bambi bagenda ne bamugamba n'okugamba abantu ne batya n'okwogera oli tayagala kwogera nti mukiga agamba mbu yo tribalism bw'ogamba nti ndi muteso nti tribalism ekyo kyati kyekisinga obubi n'otomanya nti katonda anti wulira bwe mba nga njogera ekyobuganda ekikikwatako nkyogera kyova olaba nga katonda yatusinga okutegeera yatuteekamu amawanga n'ateekamu races bali bazungu bano baki baddugavu kubanga katonda amanyi ekintu ekikulu eki omuntu bw'atabaako na waayita wawe tayagala ayagala nnyo omanye nti kino kyange okikolera okukiteesa obulungi naye ate kyova olaba ng'akuyigiriza n'okulaba nga muliraanwa naye taba bubi ne gundi taba bubi kakati ekyo bw'okiŋŋamba mwe kyekyova olaba mwe abamukolera ettima ewakiremerangako nnyo abaganda tetukola bwe tutyo anti nze kakati njagala okubuulira omuganda kankubuulire ne lwaki tekiri omuganda tafugwa kakati ekyo bw'okimuyigiriza omuganda tafugwa ffe tulamulwa buki omuganda tafugwa no tufuga bisolo statement eyo zezakwisanga kati kankubuulire bw'oba tokitegeera obuuza nga kibuuzi wali owulidde nga tugaa nti kabaka atufuga atulamula buki si mukulembeze ow'amaanyi ddala era twagala bakulembeze tetwagala bafuzi obufuzi bukisulwaza bw'oba ng'olina ekisibo ky'ente kyoba olugo lw'okoze ente tezibeera mu lugo bwegaana okuyingira okola otya okuba bukuba naye omuntu si bwabeera embwa bw'ogikolera akayumba newankubadde ogikole ewulira nga ajja kwefunya nnyo ekuwakanya bw'ogaana okuba ki n'abantu si bwe bakule omuganda alamulwa buki kubanga gwe oba mukulembeze era njagala omubuulire bw'aba nga takitegeeranga ye mubalanga mukulembeze kyova olaba awuliriza buli ludda olulina ebibi olulina ebirungi n'ayawulawo tugende ne kino n'olwekyo kyova olaba kati bambi bagenda ne bamugamba era kyova olaba tujja nakuba kurashinga kubanga obwo buyinza bwe bukuba ennyana eyingira olugo ffe waffe tuteesa buteesa tuwuliriza tulamula tukola bwe gutyo muliika yali Katikkiro wa Buganda tuwadde obudde bulungi ddala n'ebirowoozo ebirungi ennyo njagala kwebaza webale nnyo webalire ddala nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.